mafuta na sente. Kakati association weri, living hope weri, sente ziyiteno ebitirabira sitegedde, nekitegere kisituyiteyo mafuta simanye mutwalo. Mumina sente. Bwemba temuzibawo twe abantu kutujja zibawa. Muzeeyo wa sente, bana ekamera zonna ziddewo sente. Waboda totuma abaana baffe. Waboda okutuma omwana, okutuma ebyokulya n'atateeka mu kutwa, okutuma enkoko wa ekitikeni, mugulire etiketi ya mutwalo omuselebreti tujja wano mukusanyake. Tubaseemu ekitiibwa. Kubanga tetenalabye bagenda kujja wano banka zino standingi zirayigiriza zimanyi okubawa sente. Bano abapesisi n'ebisomo gye bagenda okufuna. Buli muntu ali erowooza emanyi olinayo waboda gw'otuma, olinayo waboda muganda wo. Muteekemu omutwalo gumu ku Saturde, tujje wano ku ssaawa 4. Ne bwe baba banyege emitwalo 4, ojje wano omuselebreti ng'omugambe kati nze mugambye nze nina Sula ye chairman w'ababoda b'entuka. Sula tulinayo baboda bo 10, ndowooza ne living order ngene gyo. Actually president anjukiza olaba abantu abakola Rolex balina festival actually naye kwa ababoda atabatambuza Rolex era njagala okwogera ku mwana yenna owaboda Kampala n'emiriraano ku Saturday mujje tukole ekitabangawo bano abaagala otugoba mu bibuga batulabe nti tuli b'amaanyi nebaneeka abawulire oba ekinogo olisate nokufanyiwe okufaako n'okubira owaboda n'omugamba naijaba oti n'abambuli naija namujja mu kkubo owaboda yenna woba tofunya kugulya tiketi Saturday gwe jangu tulabe banasajja ababanka bano balaba bali mukopoetwawo bwe mutajja wano ku Saturday kubalaba nti mweguli bwejagamba okukitiika temuliiyo weetegemu omutwalo tujja ku ssaawa 4 paka buddekejenga bano bonna abayimbi bendami wano Sindi Beibe n'abalala abali wano tuchakale nga bwe celebrating nga nabwe tubawase tutegereka bulungi nga ne bana kati mulaba bana nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo abakisoboka furniture center biba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds tiles bakola wardrobes sideboards office ne school decors kosa dining tables gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note nga buli kintu ekikolebwa wano Uganda bw'obeera olina ababoda boda ttaano kaba bibiri kakabe kalulu kaba kawedde akakuziika oba kuwedde ababoda bantu b'amaanyi nnyo nti balina solidarity ng'emuntu yeetaga mu institution abantu bababeerako boda boda nga tewali foola naye nze nali nsoma standardized school ezana nga bakola oluguudo lwa sikansika olw'Entebbe boda boda agawomba boda boda bakuttira awo si kyekitulo ekyalibadde ekirungi naye tewali ngeri gye beerwanako ku bizinesi yaabwe bakoze buli kimu ne bayitamu kati hiyawuya twagala tubakwatireko kubanga teri muntu atalinya boda omugobi w'ettaka wa boda amisi kigudu abeera ku boda bantu babbanka balooya buli muntu weetaaga owaki owa boda boda so eno press conference yakuyita bantu bonna mu kusiima obuyitirivu twagala bannaffe bayigere batambula ng'alina element naye eyalikutte mu mukono nga yawulira kafulu kuvuga boda n'atuuka wali n'amukuta ensingo n'emenyeka ekitwagala omusomo akiyige
okubeera ne reflecta babeera ku express mu butuufu nga tomulaba ogenda okujjukira nga bamutomedde tuba muyigirize nti okuba ne reflecta kiyamba bulamu bwo okubeera ne element kiyamba bulamu bwo okuba ne insurance okweterekera bino byonna byebireeseza Stanbic Bank TV abantu bonna bano bakolera ku bodaboda ababodaboda muli bantu babbeeyi wabula ebbeeyi temusobola tewali ayita kibalalamu paka nga mukyekoze eki mukyerabire njagala tujjuze kuliketi ovu tupakinge boda batutiye batuwe ekitiibwa bakimanye batukwate bulungi kubanga nebatakukwata bulungi netwewuganayizinga tubeera ku topu wano mu Uganda tuli bamaanyi nnyo nze ndiwa bodaboda nina boda nze nina boda yituli ekitegeera sininye boda ebbanga byonna zinkubye nempona nenziddako sina bwembeewa muli wami ovas kirungi nnyo babanka mutulowoozezaako microfinance UNRACC ne simanyi lwaki badirekite ba Kampala tebali wano ababoda ye pivot point ya Kampala mu kukola ssente abantu bonna twetaaga ekitiibwa tulabirira families tulina n'empisa twandibadde bamize mibi kuba batutuma buli mu maka tuyingiramu tumanyi n'ebizibu ebirimu naye ne tusigala nga tuliki bantu balamu batubbiramu batukoleramu emize ne balowooza tuli bantu baki bakambwe njagala okubategeeza press conference eno yakuzaamu babodaboda kitiibwa mubeere ne position ey'amaanyi nga teryayiza nabbogo baganya mu Kampala ekireeseza press conference eno nyeriza nkyetone sagala twala budde bungi badde nkebera esimu yange eno nadde ndiraga Isma era omukulu ondowooza mulaba nze nina bodaboda wanwempa nakasero owekawaala lwakati tuli muwalo ndowooza muziramu kwekasagala twogere ku tukulooza abapanka bwe bali okwaisaiba banaga bapanka muziramu sikolinga botogamba nti bisizo byaze wanantuku ekiwaani ezo zonna bodaboda nti owesaidi eno owemasaka owaki ng'eri mu simu eyo yamukadde nga mutandeeno kati olaba esimu yange eno nga nteekamu bodaboda kitegeeza abantu bano bamugaso nnyo kati wakakotegere abakubeekesi baliwa tebatatuuka ate katono mukyamaani waffe mukulu ebisirabira esimu ndowoozo ngirabye ate anyanjeeko yabannange alo kakati abantu bano njegala osooka okubeera buli weba n'omuzibu n'abantu bempakira ngenda okulaba waboda yasooka okutuusa lumu nalaba principal wange Bobi Wine ng'avaawo ekyemmango waboda yamuddusa neŋamba ya okitegedde ekintu ekyo kakati ate lumuna awono mukuweotegedde era nze wendabawo waboda awo nga Bobi alina wapiridaawo mu katale namanyi omwana wa boda awo kati ajja mukwata amuyisa ewazibu okitegedde ekintu ekyo era lumumbandi awo nga ndaba muzeeyi wange Museveni ng'agenda okwewandiisa nekuli omwana ng'ayingira enkololo bali ku boda neŋŋamba bannange era nze olunaku lwe nali ngenda okwekalakaasa wallahi bilayitalayi olunaku lwe baateeka obupande nga bagamba bodaboda tezigenda kuyingira mu kibuga baleeta amawulire twe tupaakinga emotoka zaffe nze nzaalibwe nakasero somedde nakibobulu nze wenzaalibwe nakasero nze nakisimayikanakaleke nakasero kasolo okukuba ne batugala bwega otegeera wetukulirawo nga tusobola kulaba awo Kampala road nga basobola okukwata naye awanti kati wakwata tuleka emotoka zaffe gye tuzirese ne tuyingira boda kukaca metayi n'okubadiriza miliyoni obubiri ez'okumanyi kubanga bodaboda ogiwayo ekubitani n'ogamba kangere kunaakakadde otegeera ekitemu naye bwe nalabanga batidde obupande boda teziyingira mu kibuga negamba bano basaaga era nze omwe yali agenda okwegatta mu kwega
naye tozeekwasa tezikola ki tezireta